Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende mu maaso nagyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero tuze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala olunaku lwaleero nkuleetedde ekiyitibwa coconut yoyo bw'atyo bw'afaanana abasinga musinga kumanya coconut oil kyekyo ekivaamu ebyo byonna coconut oil coconut water, coconut milk, kyekyo kyekivaamu byonna ekyo kyolaba kibala ekyo kiraba kibala okiraba bulungi nnyo kiyitibwa coconut yoyo coconut yoyo eddagala nno nnyo nga bwe mukiwulira ebisinga biri munda omwo nga bw'ogenda okulaba coconut oyo ofuna ekintu ekigumu osobola okufuna akajambiya oba ennyondo oba ekyambi kati ng'ekyo kyolaba kiyitibwa ekyambi olw'ensonga kiba kineneko kati otema olina okitema ate okitemera eno watatema gy'otemera olaba otema kigumu nnyo coconut ngumu nnyo gy'asaamu luba lutalo naye nga nkugambye yerimu byonna coconut oil coconut water coconut milk byonna biva omwo just olina bikola bukozi n'oggyamu ekyo ky'oyagala kayinza okiraba engeri kifaanamu munda amazzi gaago getwandiyise juice getwandiyise coconut juice naye gayitibwa coconut water ge amazzi golaba ago kuba w'oganywako galimu ekintu ky'owulira temuli sukaali gakiri makkati ga sukaali n'omunnyo makkati awo wekiri geego amazzi agabeeramu munda ng'okyasizza kati ekyo ekya white kyolaba ekyo ekyetooloovu ekyo kyekiyitibwa coconut milk kyekyo kyolaba ekyo ekya white kikolebwa bulungi muvaamu bulungi nnyo ekyo ekirungo ekiyitibwa coconut milk bwe kityo bwe kiri kati ago amazzi gago ogalaba nga ggyemu bulungi nnyo gavaamu ogalaba lwakuba agasinga gayiise naye nga ng'okikola obulungi n'okikuba bulungi n'ogaggyamu gaba gawerera ddala bulungi nnyo gawerera ddala bulungi kansooke nyweko mbabuulire engeri gye galimu bw'oganywako kale owulira ddala makkati akantu akalimu k'oba owulira amazzi ago makkati tekaddira sukaali omutabule n'omunnyo kati amakkati oba owulira kyekiri mu mazzi ago nga si kyamaanyi kagamba tegawoomerera ate tegakaawa kwegamba gali awo makkati bwe kityo bwe kiri coconut water bw'atyo bwafaanana kati ekyo ekya white nkugambye kyekiyitibwa coconut milk kikolebwa bulungi nnyo osobola okiraba okikubakuba n'okiggyamu bulungi nnyo kivaamu bulungi nnyo kijjamu bulungi nja kuba kyengenda obbakolera nja bbakolerayo kiyitibwa coconut oil kuba mwangu nnyo okukola akolebwamu ebyo ebya white ebiyitibwa coconut milk ate mwe muva oil oyo nja kuba mubalaga enkola gy'omukolamu naawe kennyini obeere ng'osobola omukola mwangu nnyo talina buzibu bwonna nja kuba nkibalaga enkola gy'okolamu coconut oil nja mubalaga yoyo tuze omwetegereza bulungi nnyo bw'atyo bwafaanana njagadde mukulage ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala kati kijjanjaba endwadde eziwererako ddala sijja kwerabira babuulira ndwadde ezo coconut oyo mulungi nnyo coconut water ajjanjaba endwadde eziwererako ddala wamu ne coconut milk ekyo ekyeru kyolaba nakyo kirungi nnyo ekisookera ddala gw'omulwadde wa sukaali coconut eyo nnungi nnyo sukaali emuzza mu kigero ekituufu kyalina okubeeramu n'owa puresa naawe era ekuyamba nnyo wamu ng'obadde olina skin nga teri bulungi olususwe ennungi nnyo mu kutereeza olususu eyo coconut oba coconut water oba coconut milk byonna biba bijja kukuyamba bulungi mu abakola dduyiro ng'obadde okola dduyiro exercise bw'okola exercise kati omala okukola exercise kyandibadde kirungi n'onywa ku mazzi ago agava mu coconut eyo amazzi ago malungi nnyo ku ggwe ava okukola dduyiro ekirala coconut oil ndowooza mumukozesa nnyo abakyala ku nviiri ku lususu kuba mulungi nnyo coconut oil mulungi nnyo atereeza bulungi nnyo atereeza enviiri ziwanvuwa bulungi okula obulungi nga tezikutukakutuka
Coconut akikolako bulungi nnyo. Ekirala atambuza bulungi omusaayi mu mibiri gyaffe. Singa obeera omunywa buli kanaku ng'onywa amazzi ago, kiba kiyamba omusaayi okubeera nga gutambula bulungi nnyo wamu n'okwoza era mu mubiri gwaffe n'otafuna mugejjo ogutali mulungi. Coconut oyo mulungi nnyo, kwegamba ajjanjaba abategeera vitamiini. Mulimu vitamiini ez'enjawulo ennungi ku mibiri gyaffe munda n'ebweru. Bw'atyo njagadde mubalage ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Nja kuba mubaleetera era nga mbalaga enkola gy'okolamu coconut oil, nja kuba mbibalaga engeri gy'omukolamu bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. Nyo baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.